The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom, omukutu semakutu wosinzira ogenda maaso n'okubanga ate otulaba n'okubanga otugoberera ensonga semasonga wezituukira. Yenzedeni azibatuusaako era nga wetwogerera kaakano omukyala Nakangobe Jennifer full figure atabukidde bakama be n'abavumavuma n'abayisaamu eggaali. Ate ye nfanfe wa General Museveni amanyikiddwa nga Alhaji Nadduli Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Avuddeyo n'akuba ebituli n'okubeera ng'agaana okwetonda kwa President Museveni. Amutegeezezza nti bw'oba oyagala okwetonda bannayuganda babiwulire, kwata abaana b'abantu b'omalidde mu makomera bonna obate olyoke ogende maaso n'okuba nga weetonda ebituufu balyoke babiwulire. Kaakati nno Minisita wa Finance musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Kasaija avuddeyo n'ategeeza nti okusinziira ku mbalirira kati eriwo mbw'obwavu mu bantu bukendedde nnyo nnyini ddala era nga bannayuganda beeyongedde ofuna ensimbi n'ebyenfuna byabwe okwongera okwambuka. Njagala okubeera nga nkutegeeza nti omubaka Nambooze Bakireke mwatu bw'ati agenze maaso n'okweyongera okulya obuwuka. Speaker Anita Among agenze naye n'aba ng'akola oba oliawo ebyambyone biki byakoze era na biki byayogedde. Yenzedeni abikutuusaako ku BTN Media Beyond the Newsroom ensonga semasonga wetuzisosootolera. Awo nno wenkusabira video eno osooka ogimpele like, bw'ogiwa like ejja tambulira ddala etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri yemu naawe nga gwe mulundi gwe ogusoosola aba video zaffe nkusaba subscribing. Kati awo wennyini nzikiriza nkuwe video eno eya Anita Among wuuliriza. One day I asked the president, feel free to tell us what you think about us. Are we giving you a hard time? And he said, you actually make me sleep. He said, I've never got a parliament like this one. Not that we are rubber stamps, but we appreciate what the parliament, what government needs out of us. If we are passing a law on the issue of UPDF, we are improving the welfare of UPDF. We are saying if you're not an armed, you're not a security person, why should you have guns? That's what we are saying. But people tend to misunderstand. There is nothing as terrible as sweetening a bitter ice. Nebo kwata icing sugar no musa ku kigaji era lazima asigala kigaji era nga akawa kuba the moment womala okujjako icing sugar awo wennyini watandikira okukawa. Kiki kyentegeeza? Saba Speaker Anita Among yategeezezza nti yasinkana President Museveni n'amugamba taata omulungi mukwano sooka ombuulireko kiki kyotuwoolowoleza nga ffe Parliament tukuwa akadde akazibu ennyo nnyini ddala. N'amugamba mwana wange Anita tofaayo mukwano kubanga ate kaakati mumpa n'ekadde akeebaka for sure nno nkubuulira eno ye Parliament ekyasinze bukyanga Parliament eddezibwawo oba bukyanga Parliament ebaawo. Konze wangi maama bwera eno ye Parliament esinze okukola obulungi. Banya Baganda bagamba akola obulungi asiimibwa. Ne mu baspeaker betuze tubeera nabo omukyala alitwala Rebecca Kadaga nyinza ogamba nti omu ku baspeaker abaali ab'enjawulo ennyira abakola ebintu eby'enjawulo oba oliawo nga baalumirirwanga ku bantu ba bulijjo. Seba Anita Among ku mateeka gonna ge bayisizza agabaddemu okusika emiguwa
era uno omulidde ng'agamba nti kati bwe tugamba ng'etteeka lya UPDF kuba kukyusa ku byabulamu bw'aba UPDF basirikale. Then ate era n'ekirala nti gwe omuntu atali musirikale obeerera otya n'emmundu. Naye era ne tuweebuuza nti n'ebyambalo by'abaana ba Nuupu nabyo byafuuka byambalo by'amagye, n'ayambala engatto enzirugavu nayo ebbuutu nti nayo y'amagye. So kati kwegamba ne twenyumiriza mu mateeka agafulumye ageefaananyirizaako ko bw'etyo abalimi b'emmwanyi mwongere okuzirima, naye nga nalyo olaba bungeri gye lyayitamu n'ebiruubirirwa byabyo byonna ngera olaba bya munnansi kugenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo adobonkana n'okukaabira obwereere. Anyway, byo bwe mba mbitadde ku mabbali, kankuwe ku Haji Nadduli. Haji Nadduli ono avuddeyo ye n'ategeeza nti okwesiima kwa President Museveni oba oliawo akwaniriza naye nga takusiima olw'ensonga alina ebintu byalina osooka okukwatako. Akwate abaana bonna abaasibwa by'obufuzi okuli ne Dr. Kanokiza Besigye ne Haji Lutale bateebwe alyoke agende mu maaso ate n'okubeera nga yeetonda ebituufu. Abo nno bannansi bajja kwaniriza okwetonda kwe. Wulira. Okwetonda kwa president wakufunye otya? Okwetonda kwa president nakwaniriza ate ne musaba nti public tejja kuba nnywevu era nsanyufu bw'onooba bino tobiraze mu kwenenyaako mu kwetonda ako. Ye ddira omukono gwo ogwa prerogative ogukuwa obuyinza oyimbule bonna abaasibibwa ebyobufuzi ku mulembe gwo abalemedde mu makomera bate tujja kuba nga tutegedde nti byoyiseemu ng'ojja obala kyennakimu na bino mwebiri. Kyekyo kyekikulu kiri mu kwetonda okwo. Naye bw'anaaba nga tabatadde talina kyaboogeddeko abantu bajja kusigala nga bakimanyi nti yabakiina. Okwetonda wakwaniriza naye bayibuli bwe tugamba nti mugwenga muyimukenga naye gwayimiridde obulungi wekuuma olemu okugwa. Okwetonda waliwo abagamba nti nga kuzize kikeerezi myaka ana obukristaayo wagenda okujja kuno nga Yesu yakajja nedde Mzai Alhaji Nadduli agamba bw'abanga yeetonda akwata abaana b'abantu bonna abaasibwa ebyobufuzi abate yakozesa obuyinza bwe ng'omukulembeze obumuweebwa ssemateeka okulagira abantu bano bateebwe, then awo yeetonda ebituufu era ne bannansi bajja wulira okwetonda kwe. Ne bwe banaaba tebabatadde ye Nadduli agamba tebajja genda mu maaso na bannansi kuwulira kwetonda kwa President Museveni era tebajja mumusonyiwa. Naye ekibuuzo nti ayeetonza ayagala asonyiyibwe oba era ani amusonyiwa? Ebyo nno bibuuzo. Naye nga mu Bayibuli n'ebitabo ebitukuvu bitugamba nti bweweenenyanga ate olekanga ekyo ky'obadde okola n'otakiddamu. Ate bannaffe abagenda mu ekereziya okwejjusa babuulira ne mufaaza ne bamugamba nti nayenze ku mukaawundi era nange nze okwejjusa ne yejjusa ebibi bye bw'atyo. Kaakati ye yejjusizza nga tannyonnyodde bibi byakoze ebireetera omuntu okwenenya bye biriwa. Era nga bagamba nti okwenenya okwo oba oliawo tekutuuse bulungi gye tuli. Haji Nadduli agenze mu maaso n'okuba ng'ensonga nno bw'atyo bwazikwata ku sayidi eyo. Nno ne twebuuza ebibuuzo nti omukulu bw'aba alonda baadivaiza be abantu nga bano abaleka wabano bakulu banne bandibadde bantu balungi okuba abaadivaiza okusinga baneene abajjudde figa abadde obuzaawo ne bavuma ne bakola buli kimu oba oliawo ne bawemula ne bigenda maaso n'okuba nga binyiriza bannayuganda ate nga tebirina kye bibagattako. Ensonga ezo oba oliawo nga Haji Lutale kwoteeka musajja mukulu Kanokiza Besigye bakyali mu kkomera, kwoteeka abaana nga Bamachete baani n'abalala bagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa ne bateekebwa mu basements nga bakyali mu maziga ag'ekika ekya waggulu. Kyokka gwe n'ova ne weetondanga ebyo byonna ebibatuusibwako baabywakwerinda b'okulembera kiba kya buswavu oba oliawo. Era musajja mukulu ono Haji
namanyikidwa nga Haji Nadduli kyavudde amugamba nti kola muko bwoti ne bwoti. Full figure atabukidde bakamabe atya wuliriza waneeno. APS ereso obuzibu APS auto system agambye nti mwataasizza n'abammwe kuba ate bwe batamiira basukka wuliriza. Kubanga mukimanyi namwe mwinamu abaana bammwe bavugisa arrogance bagamba n'ogu mbwenu n'enki mukimanyi nti bwe basinga ne arrogance ku nguudo ate mukama akunyamanga ndosanga munyankole mutamiivu batamiira bubi bana oba mwenge baguyiga bukulu mukama akunyamanga notasanga munyankole ngatamidde bwe batamira tebanyuma baba boogera bubi bayina gye migo mu motoka kati mwachagenda nti kigenda kubalya mwasayininga ne rasa simanyi rasa simanyi yani ne musayininga nayo deal ebba na Uganda okufa bufi Uganda ko inako 25% sente zone zisinga zigenda wa mwali mufachi contract rate munzo aba na Uganda ebintu ngacho bakijja wano tulina abasajja abagazi mu Uganda wava muna baddayo nga akole motoka nga kwa namba plates lwakisigo mwaziwa kati namba plates zabalemerera mwesa amateeka ku nguudo ndi mukwata abantu muba ku erisite za iri dakika 2 mu withdrawings ani aswala semwa poni yo Uganda mwe muswala bakulu abali mu bitiwa abali mu buyinza mugenda kusoma budgeting mbada Uganda kati be mwabie abasasuza mugenda zibadiza be mwajje ko senera mugenda kuzibadiza by the way, even a Dedi Kiloko is twice right in a day. Neka tuwebuze bobe ababadde bazisasudde nga babajjeko sente bagenda zibaddiza oba nedda oba tebuba bunyaguluzi wamma naawe kyebuuzeemu gwe bakubye ebipapula bya miliyoni 3.69 in just a week tugeze yazisasudde bagenda muddiza ensimbi ze. Kyala furufigo no nakozesa ebigambo bingi ne mulimu manyi bagamba nnyo baana banupu abo opposition basosola bakozesa olulimi olusosola ye agambye mbu abo bagamba n'ogwo kigambo ekyo I think kiba kirina olungeri gye kisosola mu abantu wabamu ababa ku side yem agambye nti bwe banywa ne batabuka babeera bulala nnyo era ye mu kulumba bakama babategeezezza nti mwalabye nga kigenda li abaana bamwe kubanga banywa ne batamiira ne basukkako era be bakyasinza okweyisa obubi oboli yao yali Bobi Wine ani yayimba n'agamba nti ennyimba zaffe baziteekako mu bisenge ne baziwuliriza yadde tebagala laga public ne badda mu bisenge ne babiwuliriza n'ebibi ebyo ebikolebwa abantu bano oboli yao yadde bawaana ne basuutiriza ne nabo baba babirabye kubanga nawe ojja vuga iyo bagikuba ekipapulo oba bakikube omwana wo bakube mutabani wo omalirize nga bikususseeko oba oliawo nga naawe ozitoola butoozi nga bwozimuwa abisasule kakati embeera yeefaananyiriza bwetyo full figure yagambye olimba nja kubanga nkwambalira kati nno omukyala Honorable Nambooze wuliriza wano ekyokubiri mwami Museveni kyeyakoonyeko nti agenda kulwanyisa enguzi naye ndowooza ekyo kifuuse kikwate because tosobola gamba nti ogenda kulwanyisa enguzi nga gwe wabadde mu palamenti jjo ng'oli mu kugulirira babaka kati gwe enguzi ogamba kulwanyisa eruwa nga gwe kafulu mu kugigaba bwe tulaba tukyagabira bannabyabufuzi enguzi nga ffe bannabyabufuzi tukyali enguzi mu byobufuzi naye tetusobola kulwanyisa ate enguzi mu bantu. Nambooze agamba enguzi tisobola kuggwawo nga ne bye tukaabako kaakati ebya EPS nabyo byonna byebimu era yenguzi egyo twogerako era z'ensimbi ze bagenze maaso n'okubeera nga bali akati ekibuzo kiri nti ababadde bazisasudde bo bagenda zijjawo olwo bannayuganda banyaguluddwa mu mbeera ey'okukozesa oba oliawo obukujjukujju kaakati Nambooze oba oliawo agamba nti pulezidenti ajasobola alwanyisa nguzi nga himself nguzi yennyini gyawa ababaka basobole okuba nga bayisaawo ebintu ebimu bigambo bya Nambooze kankuwa neeno minisita Kasaija ng'atutegeeza ng'obuwavu bwe bugenze bukenderera ddala mu bantu era nga economy ya Uganda yeeyongedde okwambuka waggulu wuliriza. 6. Poverty has decreased by 16.1% in financial 2023-24 from 24.5% in financial 2010-2011. In addition,
Madam Speaker, persons in the subsistence economy reduced to 33% in financial year 23-24 from 69% in financial year 2010-2011. Madam Speaker, Uganda is becoming a more equal society. The results of the National Household Survey released by the Uganda Bureau of Statistics last month show that income inequality has declined significantly in the past 4 years. The Gini coefficient, which is a statistical measure used to determine the extent of income inequality within a population, has reduced to 36% from 41%. Okusinzira ku basajja agamba nti ebitundu 16 n'obutundutundu obugwamu okusinzira ku ngeri gye basembayo okubala abantu emabega nti bye bitundu ebisse era nga kiraga nti obwavu bugenze bannayuganda babufuuwa mu ng'ombe. Essaawa yonna bandigenda maaso n'okubanga obaoli awo tukuba gudiikudde nga kimezezzaawo okwenjala. Ono nno Kasayija ebigambo bino abyogeredde Kololo wali eri mu kubeera nga ate obaoli awo basoma budget olunaku olwaleero omuli emisolo emikakali obaoli awo nno egitulindiridde okuba nga tusasula. Yenze Deni, Beyond the Newsroom gwe mukutu wojja ensonga Ssemasonga tusinkane nga Mukama akkiriza. Mbagaliza bye munjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.